wano abakulu ku kitabo ekivuganyiza nnyo Museveni emyaka 5 eyo basimbyeyo ani okusobola okujjayo WNRM. Sekuritale General gyazaalwa Mwami Rubongoya oyo naganja mufiirako. Bamubuzizza nti lwaki wava ddi mu NRM. Naga nti NRM ewaffe ne bw'ojogera oyinza obutafunawo okyama. Ye Sekuritale General ayagala kujja kaki. Nze mu 2006 nga ne stage za border zimmanja nagenda ne nesimbe waffe Butambala nga basiraamu nnyo nange ndi mukristaayo nnyo nga gwe nesimbyeko mugagga nnyo nange ndi mwavu nnyo nga tewaliyo yenna opposition nengenda n'enkumbi bwali bubbi na wangula. Sekuritale General atandika atyo okutagala nti waabwe yatyayo ene waffe atatya gye twalongoosa. Owayo jja kukutuka ne Rubongoya walwala naye ng'otandika otya okwewera okukutuka n'omuntu gw'otalwalanga naye. Bw'oba onoonya bakukutuka nabaawo wennyini wooli weewali balwadde banno kubanga endwadde eyakulwaza y'endwadde y'emu eyabalwaza. Gye baliira gy'oliira, gye banywera gy'onywera, we bakoleza w'okoleza. Kakati bw'oba onoonya muntu wakuwerekerako magombe awo be bali mu kifaananyi ekituufu eky'okukutuka nabo so si Rubongoya. Rubongoya tolwalangako naye era Rubongoya taliirangako w'oliiridde. Rubongoya takolezangako w'okoleza. Kakati otandika otya okumwesunga nti nja kukutuka naawe. Faruku Miya asobola okwesunga okukutuka ne Cristiano Ronaldo? Oba ttiimu ezannya omupiira gw'ebikajjo yeyeewera okukutuka ne KCCA oba olaba kisoboka? Oba KCCA etuuka okwewera okukutuka ne Real Madrid bw'oba olaba kisoboka? Kyalisobose singa babeera basisinkanye, naye tewaliwo muwaatwa gwonna gusobola basisinkanya kubanga bali mu liigi za njawulo, ate omu wa wansi nnyo omulala wa waggulu nnyo. Kakati azannyira mu liigi y'ababinywera era omu ku baawanguza Nalukoola akalulu k'ekawempe gw'omwasamye obwasamye omuwogganyi w'oku kyalo yeggwe amwesunga okukutuka naye nga musisinkanyeewa era nga kye kibagatta okubateeka mu maaki mutuuke okukutuŋŋana. Waliwo omuzannyo gwe bayita ogw'ebikonde. Omuzannyo gwe bayita ogw'ebikonde tewaliiwo ayingira mu ringi nga tebasoose kumupima n'oyo gw'agenda kuzannya naye. Kaakati ggwe Luleba Luyongoyongo yeggwe eweepika mbu tuyingire mu liigi mu ringi ne Rubongoya nkutuke naye ku ddiiru ki? Ne saasira nnyo abaana bo kati bw'ova gy'ovudde yonna gye yasamidde nga bakugamba dadi kulikayo okwasama era nga bakugamba ekiro dadi enkyaba oba ogenda okwasama engatto yange yababambuse essoole yeetaaga kuteekako gamu dadi bw'oba ova okwasama enkya oba tuleetereyo engatto empya oba genda n'eno basobole okugitunga. Omukyala akeera okukuteekateeka n'akugololera n'akuwa ekyenkya n'akkubira engatto eddagala naye ng'ofulumye mu nnyumba era n'akusiibula nti Mukama kukulembere, naye nga kukulembedde kugenda kwasama olinga omuzannyi w'omweso oba owa luddo gye bali n'abasajja ekika ekyo. Ave ewaka omukyala n'amuteekateeka n'abasimaati naye nga tagenze kukola oba talina gy'agenze kukola, agenze kuzaala ku luddo. Bwe bigaana ne balya capati, bw'afuna ne balyako obulungi enkoko, bw'atafuna ne balyanga enkoko. Naye nga bw'aba asiibula ewaka asiibula abagamba nti ngenze kukola. Kati gwe basiibula obagamba otya? Era omukyala akuteekateeka olagawa kubanga omusajja omukulu n'oyimba oluyimba olutaggwa ne lufuuka siisiiri okumala emyezi 6 kyokka nga gw'okasukira talina budde bwo era takulowoozaako. Ekizibu kati kyendabye Buganda, saani akutte waakutte oba saani akulemberedde waakulemberera oba afugidde waafugira, bbula lya mirimu. Kakati gwe nkakasa nti ono si bbula mirimu lyeri mubonyaabonya. Era ababaka ba paalamenti mwenna nga mukyali mu paalamenti muleme kwererejjeranga ku bitayambe nga bwe mwakizuula nti bano tebatwagala oba Museveni tatwagala. Kakati mutandike kuteekateeka mirimu.
ti omubaka ne bw'aba afulumye paalamenti tafuuka kisekererwa, tafuuka kyesittala, tafuuka ki, wabula abeerawo n'ebintu ebisobola okukuuma obulamu bwe, kubanga Kasibante Moses takyayogeza mutwe, ayogeza lubuto. Buli enjala lw'emuluma ng'ate waliwo awamuwadde akakadde ku ssente ze bajja ewa Museveni, ng'agamba nti ku CBS nayogereranga ssente mmeka omwezi, nti emitwalo 3. Wano bampadde akakadde just lwogera lumu kantandika okwasama, naye ng'ebyo byonna bitudde ku muti oguyitibwa obwavu. Abantu b'e Buganda mufokasinga nnyo ku bifo naye temufokasingira bulamu afute ebifo. Kyova olaba bwe mutuula mu bifo eby'obukulembeze mulowooza nti mufunye mirimu, so ng'ate obukulembeze Nazzikuno bwabanga buweereza. Ng'era ne gwe batikkudde obuweereza yeebaza kubanga babeera bamutikkudde omugugu, obukulembeze butambulirako mu nsawo yo. That's why Buganda yali ey'amaanyi ye yalina baminisita abatasasulwanga musaala. Ye Buganda yalina cabinet, naye nga cabinet ya Buganda ate yeerabirira Buganda. Buganda we yayonoonekera kwe kuleetamu abakozi ne mujjamu bamwoyo gwa ggwanga abaagala Obuganda era abeetegefu obbuvujja, abatafuna musaala naye nga be bateekamu ssente zaabwe okukuza Obuganda. Bwe mwaleeta abakozi olw'okuba eimu yaabwe yali yakukola, kyovola Buganda ekkirira wansi mu nnyanga. Gwate minisita wa Kabaka obeera otya ku musaala? Gusobola okubaawo naye nga guyitibwa akasiimo. Naye oli najja buli mukozi Mmengo baminisita mwenna mugenda tutandikanga okusasula omusaala kubanga bintu bingi ebibulankanye lwakubanga tewali misaala. Naye nga mulembe ki ogubbi okusinga guno? Gwe tokimanyi nti ssente zireeta obwetaavu bwa ssente? Eriyo omwavu alumu obwavu, era oliba omuwa ssente yeebuuza azijjawo. Ekitegeeza bulijjo tutudde ku golodi nga Buganda ngagga. Buli muntu lw'omuwa ssente afuna obwetaavu bwa ssente kubanga tewaliyo mwavu, alumwa bwavu. Mmengo eyo lwe yafulumamu abaweereza n'eyingiramu abakozi, Mmengo lwe yayiika. Kakati n'ebyobukulembeze kasita byafuuka ebyobufuzi ne gufuuka omulimu oguleetera n'abalala okusiba emitaafu. Kyova olaba e Buganda tuli bubi nnyo abakulembeze baffe olufuluma ebyobufuzi oba olufuluma ebifo by'obuweereza nga batandikirawo okujeera. Kubanga singa yali muweereza ambulance teyali gitutte, yali gireseewo ng'eweereza. Naye olw'okuba yali ku mulimu, bwe baamugoba ku mulimu yasaba magalozi tuluzize agende nazo. Kakati e Buganda ekintu kye tulina okulwanako kulyetingawo mirimu nga n'abaali abakulembeze baffe era be twatwalanga ng'abagezi tebafuuka bisassala, kubanga sisuubira nti Kasibante Moses byonna byayogera abyogeza magezi oba abyogeza kutegeera kwe, ayogeza njala bwavu. Yagamba atya banaku wandi banaku katimba lupiwa banaku. Kakati oyo bwavu ennaku ye mutawanya kubanga mwamukookonyako ku nkoko ate ne mumugjayo nadda ku ntula kubanga teyateekera kulya nkoko ya lubeerera singa aliba avudde mu kifo ekyo eky'obukulembeze Abaganda. Muteekere retirement zammwe, otherwise mugenda okufuuka eby'okusekererwa, mugenda okufuuka ebyeneena. Kakati ono mu kifo ky'okufokasinga ku creatingawo emirimu oba bwe yali mu paalamenti okulaba ng'ekitundu kya Buganda mubeeramu emirimu egife bali ng'abantu ba Buganda, ng'abaana ba Buganda tebaddukira mu Bwakadaama, kubanga oyo omwavu gw'oleka addukire ku Bwakadaama yakugaggawaza singa abaavu tudduka mu ggwanga ffenna ntakka yavuwala. Abaana ba Buganda badduka mu ggwanga nga temwefiirayo. Abaana ba Buganda bapuka Bakadaama nga temwefiirayo nga ne woofiisi ezitwala abantu e Bulaaya ziri wammwe awo n'abamu ne bafiirayo. Waliwo omwana eyafiirayo bamuyitanga Nakanwagi, waliwo kampani emu eyamutwala yagwa n'oggwa baagiyitanga Middle East. Kasibante Moses ne tunoonya eddoboozi lyo. Kasibante Moses abantu ne bakubanja eddoboozi lyo. Kasibante Moses wasirika kubanga already gwe wali ofuna akasente naye nga mu paalamenti waliyo ng'osositula ku ddoboozi lyo. Kakati abaana abaali bakoleredde ne mugaggawala
oba abaana abaali baddewo ne batambuza emirimu ne mutuuka okufuluma palamenti ng'olwedde embeera simbi we mutandikira mulaba kubanga abakozi mubalina mwabaleka ne badduka temwabateekerateekera kati ennaku ebaluma obwavu bubaluma butuuse kubabyera kasiba nte Moses lunaku lumu ogenda mumulaba nga azannya kinaakuuka yes yali mwavu ne mumuleetako mu buweereza obw'essente bwe mwamuleeta mu buweereza obw'essente awuli atakyayagala kuddayo ku ntula kyova olaba asobola okuvuma gw'atalina naye empalana asobola okukuba gw'atalina naye ensonga era nga naye yennyini talina nsonga lwaki abeera mukuba kubanga mwavu anoonya mmere bakulembeze baffe mwenna aba Buganda kyesinga okwetaaga si bakulembeze Baganda wabula be bakulembeze abateekerateekera Buganda n'abantu baayo si buli kimu nti gavumenti egenda kiba w'Abaganda wakati ng'Omuganda okaaba kino na kino akayirigombe kimanye nti ne wakati mu nnyanja abavubi bafumbirayo nga tebannasomoka kakati tuli mu nnyanja eyatabanguka ne tukoze tutya okugisomoka kubanga oyo gwowe enkasi okugenda okuvuba oyina kusookanga kumuwa ku kyennyanja enkasi tekubikanga oli muyala kati tukoze tutya naddala mu kaseera nga kano mabe tulwanyisa tebannagenda kuba oluyimba lwatuli bubi tuluyimbye okuva mu mwaka gwa 97 bwe banjala eba tennatutta tusooke tuteekere akaseera akalitutuusa mu kaseera ak'okwesiima naye bannaffe abo bwe batuuka mu bifo beefaako bokka beerabirira bokka era beewanga bokka ofunda nno ne bana aba National Unity Platform kubanga buli mubaka wa National Unity Platform at least atuddeko abaana abawera bayambayambako mu bulamu nga bwe tulinda ekyosi kiyite wakati nga tulwana dikiteeta oba wakati mu kyeya nga tunoonya emmere tulina okubaawo ne Kayinja nga tulina otutandikira kakyale omugaso gwa Kayinja omukulu e Buganda tegwabanga gwa kusogola okuva lwe kiri nti Kayinja yagumiranga embeera y'obudde omusana n'enkuba enjala bwe yagwanga Kayinja twamuteekanga ku bijanjaalo n'afuuka emmere naye ggwe obeera otya omukulembeze ng'obukulembeze bwo tebuliimu yadde Kayinja nga buli lunaku onzijukiza kimu nti omulaba alina okugenda omulaba alina okugenda omulaba alina okugenda anaagenda nze nfudde ng'ate ggwe olya ng'ate ggwe oli mukufu abantu baabakoowa abantu baabagwamu abantu baabeesammula naye kyensaba kiri kimu wadde toli mu parliament tandika okwadvocatinga for job creations ojja kuba bulungi bino byonna ebigambo by'oyogera buno bwonna obusiru bw'oyeresa n'okwewuttaza bitudde ku nnaku ekuluma ku bwavu bukuluma katukyusa idiya nga bw'olaga nti ebyobukulembeze ffe Abaganda tebabitwagalamu era nga bw'olaze nti bavudde n'ewaabwe batulumbye nedda tutandikewo job creation tufokasinge creatinga emirimu kale twadvocatinge ku ekyo kubanga singa gibaddewo nga n'ebyokukola weebiri kasiba nte Moses nkukakasa singa toli mu mpewo kuleekana naye National Unity Platform eno gy'ovuma mbu terina mugaso era terina kyeri Segona siye yakulunza embizzi era tebana mugaso golooza yazigula ku kaadi ya DP yazigula ku kaadi ya National Unity Platform n'azikulunza era awo National Unity Platform tesaanawo obugalo esaanawo obugalo kakati eyo nkola ey'abasajja bano ey'okwerimbikanga mu Buganda nga baagala okuyingira naye bwe bamala okuyingira babusibira wabweru gwate essaawa eno Lubongo yatayinza kubeera kizibu kya Buganda kusinga Sam Mayanja. Sam Mayanja yatuuse n'okulaba Ssaabasajja Kabaka mu kamwa eyatuuse okuweebuula nnyinimu era yatuuse okugamba n'ebitongole bye biveewo ebikuuma ettaka. Buganda Land Board entuufu va ku zino ez'abaana abaliwo. Buganda Land Board entuufu kwe kutudde Buganda.
Buganda Land Board entuufu kwe kutudde Buganda. Sam Mayanja yagambye nti Buganda Land Board eveewa. Kakati n'olabanga ekyo kyo toyina kukyogerako. N'olabanga ekyo kyo toyina kukivumirira. Kyokka nga ne w'oyagala okukiikirira liba ttaka lya Buganda nga bw'ogenda ettaka lya Buganda. Buganda teri mu bbanga. Buganda etudde ku gurawundi. Kyekyo ky'oyagala okunoonya ky'otalina w'ogenda kukikuumira. Ffe waffe Buganda tetukunoonya lubaale nga tetunnazimba ssabo tugenda mu muteeka. Kakati essabo liteekeddwa omuliro. Naye gw'osaba mbugo kukuuma lubaale w'ogenda mu mutuuzaawa. Buganda Land Board yiyo bagikubye. Oba Obwakabaka bwa Buganda Sam Mayanja n'atuuka okulengeza Ssaabasajja Kabaka n'amutonnyesa ati mooli. Ne wabaawo bannaffe abalala ab'eddiini ne balengeza Ssaabasajja Kabaka n'atonnya mooli. Kyokka mmwe abalwanirizi ba Buganda era ettabaaza bweppo n'essuubi lya Buganda nga musirise busirisi nga bwe mujja okwogera mwogera ekintu kimu. Lubongoya bagenda ssanyawo Buganda. Ba Lubongoya bagenda ssanyawo Buganda. Kakati Lubongoya ayinza obutasanyawo Buganda kubanga twalina omusajja mu Gyekyenda bamuyitanga David Ochenge, mu Luganda Daudi Ochenge. Yabeererawo nnyo Ssekabaka Omuteesa. Abaganda mmwe mwennyini mwe abaatunda Ssekabaka Omuteesa era yattibwa lwakwagala nnyo pulezidenti we era kabaka we Ssekabaka Omuteesa. Ne kimutwala ezzira kumwa lwa Ssekabaka Omuteesa naye ng'abatunze Ssekabaka Omuteesa be Baganda. Kakati Lubongoya ono gw'ogamba nti kyekizibu kya Buganda, baana ba Buganda bameka bajje mu kkomera wajjayo bameka? Baana ba Buganda bameka golowooza abakeera ku makya nga balina okukubira kansa essimu nti landiroodi angoba osasulira bameka? Baana ba Buganda bameka olunaku olwaleero abasoma naye nga basoma lwa Lubongoya bwe gw'oyita atali weewaffe bameka abasoma ku lulwo? Nabagamba omwana wa kitaawo atalina kyakuyamba tomuvaluwinga ng'okusinga mukwano gwakuyamba era abeerawo. Mbuyeko ki? Omwana wa kitaawo atalina kyakuyamba tomuvaluwinga ng'okusinga mukwano gwabeerawo naye mubanga mwaliyonka mwenna naye nga talina kyakuyamba tomuvaluwinga nga okusinga mukwano gwo abeerawo kubanga awo be twaliyonka n'eddogo baloga. Ne weesanga ng'ate ettuufu lyo livudde muntu w'ebbali nnyo mwabaffe tubanga twabalemu bafunamu era nga twabalemu banoonyaamu kye twagala nga mmwe mutukonzibya notukonzibya katugezeeko. Tetuli ppeesa lya ssaati. Tetulina kuyingira mu kituli kimu. Mutukkirize tugezeeko ku bantu abalala abatulaze ku mukwano era abatulaze tulumirirwa nga ne bwe tulwala be baleeta empeke baaba, be baleeta akatunda, abaana baffe bamulekwa be baba tuyambirako nga n'abeetaaza okudduka okufuna obujjanjabi bw'eggwanga nga baana ba Buganda. Ojja kwesanga nga bano bannaffe ba Lubongoya be babeerawo nga bannaffe bali mu mbizzi bali mu malwa. Gw'okimanyi nti omusajja asobola okusikiza ogutali musaayi gwe eby'obugagga? Gw'okimanyi nti taata ayinza okuwa omwana omujja na nnyina esiteeti ye nga yayina gitambuza wadde nga si wa mu nju gwe n'ogera mu kkooti ono gwe bawa esiteeti si mwana wa taata, ono gwe bawa esiteeti si mwana wa taata because kitaawo yakususse mmwanyi ng'akitegedde. Toliimu mpeke, toliimu nsa. Kakati omuli w'embizzi tubadde mu kalulu k'ekawempe nga bannaffe bakubwa bannaffe bawambibwa. Omuli w'embizzi ng'ali wa Kyusa alya mbizzi ali ku papa anywa mwenge. Tuleke ono abadde mu lutabaalo olw'okuleeta Nalukoola omwana wa Buganda amuyingize Parliament tugenda oyo omuli w'embizzi. Ddala gw'Omuganda Lubongoya mubi nnyo mu effort ye yonna ey'okuleeta Nalukoola omwana wa Buganda ayingire mu Parliament okusinga oyo omuli w'embizzi. Kiki yakoledde ye? Nga n'ekintu ekitono ekyalibadde kye yakolera yali ambulance yagitwala. Ali wano kakati ayasama abimba ejjovu alinganga gwe batuga.
Rubongoya ngenda kukutuka naye bannange Rubongoya ngenda kukutuka kuddiru ki mukwano gw'otaalwalangako naye mulwadde munno olyoka okutuke naye balwadde banno tugambe titomanyi gye bali boyina okukutuka nabo tuwe ku juice nga gwe muganda munnaffe gwe tukufunyemu oba fe tuliwo kubateekerateekeranga na kubateekerateekera ddiro mwe mujje mulye fe ne twera ennyumba mwe ne mujja ne mutuula fe ne tulima ne mujja ne mulya mbu Kasibante Moses omu abeera mu paalamenti mpulira nga Buganda ekiikiriddwa bulungi kyokka nga Ssaabasajja Kabaka bamutwala mu kkooti nyinimu nga Ssaabasajja Kabaka bamugamba ettaka siriyo eryekaazi nga muganda munnammwe sipuddeyo bawawa naye ng'alina amannya ga Buganda ye Saamu Mayanja ng'ali ku Ssaabasajja Kabaka Vvoola Rubongoya kyatakolangako then nkyawe Rubongoya ngende nene nga jaba oba nkyawe David Okyenge Daudi okusinga mmwe abatunda Beni Kiwanuka abatunda Muteesa era abagamba n'obote temundu eri amasannyalaze soke tugajjeko olowooza ali mulango ye yamugamba oba Baganda 5 ze Buganda njagala naye saagala nnyo Baganda kunsemberera nanyuwa neze emboozi zammwe fe Abaganda fe mwe baani abambejja b'omu bigambo era abalangira b'omu bigambo Fetusinga obunene fetusinga obungi fetusinga obunene era n'ebifo by'e Buganda birina kubeeramu Baganda kyokka nga obwavu bubula kubabbya abantu b'ewammwe ng'endwadde zibula kubatta abantu b'ewammwe naye nga mmwe mwenyumiriza mu kimu kubaggulira nzigi era abalala n'obawulira nga bakayana lwaki mu kabineti temulimu Baganda bakolemu ki mukye mugamba mwagala kubeera mu kabineti oba mwagala kubeera ku kabineti ebintu ebyo bibiri byanjawulo okubeera mu kabineti n'okubeera ku kabineti mwe muliko madde okulwanirira okubeera ku kabineti nga ne muganda munnammwe bw'abeera ajja ate ye mmwe abeekuula omuziziko ogumutegaatega enteega bwe kibanga byakwagala Buganda ng'era omuganda wonna waali tumuwa omukono kubanga mwana wa Buganda mwe musiba mwana Besigye nga Kyagulanyi mukuba kakati mmwe tubayite kye basirungamu oba ye Besigye waabwe tewaliyo bajjeera erukungiri ekyo nno nange nja kiddiŋŋana kubanga kye mukozesa oyogamba nti Rubongoya talina kuleeta kwesimba wano kubanga n'ewaabwe beetaaga change naye ate eya Besigye agivugira wammwe weewuunye so si kikyamu okugivugira ewammwe kuba nakyo kitundu kya Buganda naye Abaganda kakati muddeemu amagezi ag'ensusso nammwe mugende mu bitundu byabwe baabagobayo wakolooza lw'ovudde n'olwogenda soka ogende obukaleyo okolereyo ebyamagero foba osanga naffe Rubongoya yajja tatuli mu mitima naye atukakasizza nti atulumirirwa atukakasizza nti waali ate n'akola ebyekitalo ennyo n'okusinga mmwe bwe twali badde tulowooza nti muli Baganda baffe kubanga bwe baakwatanga abaana mu kwekalakasa konna kwe mwajjanga muteeka walyanga mbizzi ne bwalooya tewaba bawanga n'eddoboozi lyo tewaligattako era tewali bateerayo kati ffe tukyayi Rubongoya abaawo mu buli mbeera tugende naawe omuli w'embika kati nga tukwebaza ki kutta mbizi zonna zimalawo nga tukwebaza ki kutta mbizi zimala mu Buganda olw'okubanga maama gwe waziwuukuuka Omuganda toyina we wakugirwa kubeera kyokka ate osobola okukugirwa okubeera awantu singa eno enjiri enaagenda mu maaso n'okwandaala kubanga emirembe gy'Omuganda tegiri mu bufuzi mwokka gye bali mwankola bakola Abaganda sente bazifuna tewali kibuga kya Uganda mwolituuka nga temulimu Muganda nze natuuka engulu eyo Abaganda nga be basingayo obungi mbuulirayo uptown country agita up country bitundu ebyewala nga temulimu restaurant y'Abaganda ziri na Dubai ziri mu America ziriwo nga teziri ggulu teziri Nimule teziri Erira teziriyo mu Arua teziriyo mu Ankole
kati mmwe mutunuulidde ebifo by'obukulembeze byokka olwa abantu ba individual nga bayisa ebigambo eby'obusosoze ku mpewo ne bannaffe bali bibatuukako kubanga oluganda lwayandaala abaganda buli omu we bali babiwulira kakati bakuwulira ggwe abeewaabwe mubagobaganye wammwe kyokka ggwe oli waabwe okola ssente mutunuulidde akafo kamu mbu empyo musiru kwasiriwalira kwajengewalira n'abimba ejjovu talowoozezza ku bannaffe abakolera emirimu gyabwe mu regions endala talowoozezza ku bannaffe abajja ekyokulya mu regions endala oba abajja ssente mu nsawo z'abannaffe abeeyo kubanga osobola okukolera omunyankole n'akugaggawaza bameka ababagaggawaza osobola okukolera omulaŋŋo n'akugaggawaza kakati nga mukama we awulira abakulembeze ab'ensonga e Buganda bali mu kubunyisa njiri nti abo si bannaffe n'ewaffe tebalina kukulembera nga ate gwe abawammwe bali waabwe banoga ssente ngolowooza bo tebazaala oba bye mukola ewaabwe bo tebayinza bikola bannange bwe mutalwanyisa kintu kino bino obusajja ne mubujjawo oba mukinyoola nsingo munyole miskini munyole kwataani ayinza okukunenyamba okubya omusota gino misota omusota obulabe bwago si kuluma kokka naye n'okuleeta ebikemo ebiritubonya olubeerera kubanga ye ntandikwa y'okubonaabona kwaffe gwali musota kati guno musota ogwagala okuleeta genocide mu nsi n'abaganda okubabuzaako obutuuliro bano abenjeera abaganda tebakyalina waabwe abamu kakati emikisa liziki bazinoonyezaako mu bannaffe tebagenda okunoonya liziki era abamu badde e Buganda ne bazimba obuyumba senina omwana gwe nali manyi alina restaurant awerira naye yazimba amaka amatiribo newaabwe Masaka naye nga ssente zijja mu bannaffe ab'engulu ulira abakulembeze b'e Uganda batikka mayuga ne bagiyita emirembe mwe mugoba abaabwe ewammwe mwate mugende ewaabwe muyoole ebintu by'obukulembeze si position it's not about only positions naye kizingiramu n'emirimu n'embeera y'abantu bolowooza nti bw'oyagala okukulembera toyinza kubanga olumirirwa abaganda kyokka ng'ate abaganda be basinga obungi mu Uganda kyeza baasaasaanira ensonda za Uganda zonna naye ng'oba wakulira minoko obakubira jjinja mu njuki zijja zibalume gw'omala okugaliwo ennyumbayo idiot bwe kubanga kulumirirwa abaganda Abubeeka si muganda Kawalya yeddira ki muzzukulu wa Kawalya Nsenene bwe kyogala mu bitundu bya Buganda kakati waliwo bamawanga balala baliwo kanawe genda kaawo ate ojja n'enjiri mu abaganda be balina okwesimba awantu ate nga naawe ogenda kuvuganya wali muganda kakati it is very simple bw'olabanga Lubongoya agenze Nakawa naye w'oba ogenda oba mu Central naye w'oba ogenda twemala eryanya nti gwe oli mu kulwanyisa batali baganda ojja nti obuganda olina kye wali obukoledde ekyamaanyi okusinga okudduuka okuwasaamirya buli lunaku Buganda ne mugifuula ey'okubayigira ekyokulya naye nga yo terya ne mwagala ng'ebaggulirewo mwe mumala okuyingira nga yo mugisibira wabweru kubanga enjiri yo bw'eba ya Buganda tewali muganda ali mu nsi essaawa eno nga tonnanenya Ssaamanyanja kuvoolanga Namulondo buli lunaku kyokka ng'ate ggwe enjiri gy'olaga nti owadvocatinga fo ya Buganda kudda ku ntikko n'abaganda kufuna maanyi gaabwe kyokka nga nennyinimu takyagalina gw'oyita Ssaabataka bali mu mutwala mu kkooti lwa ttaka idiot ng'obubwa nga ne Namunswawo bamutwala mu kkooti lwa ttaka kyokka nga weerimbika mu kulumirirwa abaganda wali olabeko gwe batomedde omutwe n'asigala nga mulamu kati ate oteeka focus ku bigere nga n'omutwe guli mu kubetendwa simanya kagwi kaddalo embizzi yakoonoona bwe kiba ng'ate buli omu alina kuweereza waabwe kati weerezaako ewammwe abaana bo wasomera mayirikiti n'abaana bo bagende basomera emayirikiti ate lwaki obaleeta ku kibuga eno ewaffe mwembwa z'omukyala ate mwagala kukokolimira mu kibuga kyo kyennyini kyesimbako ebutambala ne bakigoba ne kigenda e Rubaga wekitalina yadde akazigo nga kisula kabojja kakati kiri ku Lubongoya mbwe alinayo kazigo ewaabwe alinayo amaka amatiribo n'atirisiti akayina akakuuma omulimu akakuuma omulimu so omulimu ogumugasa
naye omulimu ogw'okuyamba ate mu abaana ba Uganda ddala aba Buganda. Kale kakazigo wakiri akayinawo awo wayagala okwesimba neggwe tewakayina nettoyi tewagirinaawo naye twakwesiga ne tugamba ayasamira wano ku leediyo ya Kabaka buli lwa mukaaga ayasamira wano era wasomera n'amawulire buli lunaku nekoleka kuba wokolera gwokimanyi afudde ku kyalo bankubira bukubizi naye afudde wenkolera mwerabirako era mumanya awo wokolera wewali abantu abatuufu abalina n'okukuziika yensonga lwaki basudde bwe yafa ab'ebubondo tebaleeta sanduuko bayimbiramu bagula sanduuko eziwerako bayimbiramu bakoleramu oba babadde aweereza era be bamuziika Lubongoya ne bwafa essaawa ya leero abeewaabwe si be balijja mu bungi okumuziika fe Abaganda baweerezza obulungi ebitagambika era ffe tulyekulumulula tugende tumuziike awo wooweereza wooba n'enkizo ey'amaanyi kyova olaba bwe wagenda ebutambala n'ekiriba kyo bakikugobya noga abanzi bakalulu kati baba bakubba akalulu lwaki tewaddayo kubanga ne wana ewasingi we wajja erubaga era bakubba akalulu noddukira mu kkooti lwaki ebutambala baba bakubba akalulu yo tewaddayo makingi nga tebigatta nga tebikola ki nga tebigatta noonoonya webikola ki webigattira kubanga ekigendererwa kyo singa kyali kituufu nga kwali kuweerezaako bantu waakiri boozaalibwa nabo bwe baba bakumye omukisa genda ogezeeko ku boosanze obukulu kaakati gwe boozaalibwa nabo nawe bakutulugunyako nojjamu ffe boosanze obukulu ne tukuyiira akalulu ate otusinikirako ebinnyo mu mwana wa mama mwana wa taata kuddiru ki mwana wa mama ne mwana wa taata nga gwe abaana bannyoko ne kitaawo bakumma akalulu bewasoma nabo bewakula nabo nojja ekampani tugamba ffe tumutegeera abadde ayogera wano mambu bada ate munaku naye nga tegudde olubegemoonaku ne tukuwa kati ffe tulina Lubongoya ayina ne ku mmotoka neffe twakuwa toyina na zirinnya booda ekisuuti nga kiringa busuti nga kisiwupu kiringa entambi za stoovu ne tukuwa kubanga we wali obuweereza bwo kati ye oyagala aleme kgenda wali buweereza bwe wagende mu mwana wa mama mwana wa taata nga gwe mwana wa mama ne mwana wa taata yakukola ekigenyi simanya kiraalo ekituufu kiri nti okutuuyana kirungi naye otuuyanira ki okutuuyana kirungi naye otuuyanira ki tulekeraawo okutuuyana nga tutuuyana ebitayamba era tulekeraawo okwogera nga tulowooza twogera nga tuleekaana buleekanyi kubanga singa wali okomyunikeetinga singa ekyo kyoyogerako abantu bakigula ddera bakipiikinga dda gwe wayogeranga bimeka ku mambo bado n'obiddiŋŋana babigulirangawo naye kino okireekaanya emyezi 6 ekikufuula ekiwaawo ekireekaana obuleekanyi kale nno nabwe kityo nga bw'ogambye nti ojja kukutuka ne Lubongoya nze sijja kukutuka naawe gwe nja okukutula